Kale kusema official najo sinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti najo wanga yambitundu by'eggwanga ebyenjawulo nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ati otwegaseko nako olwaleero. Olwaleero ndi Nsangi, bw'otuuka Nsangi mu town waliwo ate ekibranchi nga off kati eno mwami Nsamba yagenda okumbuulira buwanvu kati Masaka tuba tumulaba tumubala wano oba wano naye ate kati oli ababuloba akyo ekyensoose okulaba be bantu abatambula kuba jjaamu Masaka Road asinga kukwatira Wangoma z'ofuluma mpigi Nsangi. Omanyi nti n'olinnye emmotoka n'ofubutuka e Masaka wapaka tulera bali mu kumukola n'ofubutuka e Masaka mu ssaawa emu n'ekitundu ng'oli wano ekikutwayo essaawa endala emu n'ekitundu okutuuka mu kibuga bwekiri naye nga ate lino ekkubo likukasuka buloba n'okkira wali n'ogenda e Sente Tuzisaanze ng'ogudde masanafu bwekiri sanso okulaba nange bwe ntyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam sebo. Ogamba otya? Sebo gyendi. Basoma ne mannyabo ndi ne why doctor kubanga bwe bakutikira PhD n'ozifuna emirundi ebiri kitegeeza ekyo. Lwaki oba ozifuna emirundi ebiri? Kubanga walina obusobozi obukufunisa ekyo. Amagezi ne ssente. Mbadde mmanyi bw'ofuna bachelors ng'awo ovaawo oba todda ku masters ng'awo ovaawo oba odda ku kyawo odda ku PhD ng'ova ng'ogenda kati PhD yesembayo naye oli waddembe okwongerako bw'oba omaze ate doctorate anti yeeyo PhD ye doctorate yes sebo kati kitegeeza oba omazeeyo webale nnyo kati wano oba dokita obumubeera mu bukugu obumu n'oba dokita nga buli mu bukugu bulala webale nnyo kati sooza osobola okudeyo n'ofunira PhD n'ofuuka dokita emirundi esatu dokita gwendi naye abeera proprietor director CEO kyekirala investor owa Invention plus Islamic Junior School. Ekindeese wano olunaku olwekisooka tuli mu holiday. Abazadde omanya okusomesa abaana wotemba otuuka ng'oli mu auto ng'abaana balina kusoma busomi essomero n'obatwala ku ssomero eririwo ne bakozesa ekiro kati abazadde babeera mu holiday olumu okkakkana mukono n'oddamu ne weefumiitiriza omwana wange gye namutwala kyenjagala kyenfunamu kati era semene nakulabako nga ondaga nti mulina essomero wano ate mukola ne bino ebintu aki akamu ku bintu kensinza okwagala ke kano kino mukiwandiikamu oba kano mukajja Kampala ne tubyekolera wano ssebo kati ono yali client waffe nga bwolaba it's a continuation. It is Seroma Christian High School mwe mukikolera wa kati Seroma Christian High School yali yagala ku brandinga gate yayo ne babagamba nti bwe mugenda waliyo ba service provider babayita Invention plus tetukikola era tugenda kitwalayo tukiwangeyo sanso okulaba nange bwe ntyo ssebo ogamba otya ssebo ndi bulungi kuliko omwaka amina ssebo kuliko akalulu amina ssebo kuliko okulayira amina ssebo ekindeese olunaku olwaleero ssebo omanyi abantu abali ku kyeyeeyo balina ebizibu ekizibu ekisooka kunoonya ssente yakuba kyekyabatwala kati ate oguzibu ogunene ogusembayo bwe bwesigwa baawe bakolagana nabo ekizibu ekyokusatu beebo be bakolerera obutabafunamu be baana z'ensonga zange bbiri kuba wali okunoonya ssente tolina kyogenda bakolera ekindeese njagala twogere ku engeri y'omuzadde ali mu kunoonya akasente ke y'asobola okukwasa omwana we abantu abatuufu okumuyamba okusobola okuba nga amuggyamu empeke ekyokubiri abantu abo betwesigisa nga tukoze ssente zaffe naye nga tetwagala batuyambe
ninga twagala batukolere emirimu ne bamala ne batubba ssente kubanga ebiseera ebisinga abantu bazimba n'ebintu ebikyasinza okubeera expensive ku nnyumba ng'oyinza okumbuulira osobola okusanga ng'ennyumba ng'eri nga okuwola plate weeri awali mu bukadde nga 10 naye n'omaliriza ng'ate era ogigazisiza obukadde butereevu kitegeeza oli wabba obukadde 10 aba akumaze butereevu ekyokubiri ndowooza kyandibadde ng'ekyokusatu byebyo bye tulina naddala mu nsi y'ebyuma bino okuwetaaweta ebyuma so bigenda bitya first of all bigenda bitya ennaku zino omuwendo abantu mwe bazimbira ennyumba ne bateekako enzigi z'embaawo at rate tuli ku rate ki kati abantu ku rate kubakozeseza ebyuma ekyamazima tuyinza okuba kati nga tususe ebitundu 6 ku 100 kubanga bw'oba obitunuulira tobiratingira ku Kampala yekka wabula otunuulira Uganda yonna naye nga bw'oba otunuulidde Kampala Business District kitegeeza Kampala districts eziriranyeewo almost buli nnyumba 99% of the houses ezizimbibwa zonna zitambula n'ebyuma okuggyako ng'ogenze mu far rich areas eri abantu gye bazimba amayumba ne bagaggala mu ngeri etali eno naye nga in brief this is something that has no exception ti omuntu wabanga aggala ennyumba oba nga azimbye ennyumba the next thing kunoonya service provider ow'ekyuma kakati wakati mu kyuma abantu batandise okuteeka ekyuma ekitalina kubeera ennyumba kuggwe okusinziira mu experience yo ekyuma kyandigenzeewa kyandikomyewa ojja sanga oli ayagala kigazisa ennyumba ayagala kisanga akiserese oyagala akiteeke mu makkati mu luggi kyandigenzeewa kati ekyuma kyandigenze mitundu bya mirundi 3 ekisooka okuggala ebituli byonna ebiri ku nnyumba omuntu ava ebweru wasobola okwakisesingira munda wantaddewo kyuma for security kati ate waliwo ne bano bannaffe banzimba kalinazi ng'omaze okuggala munda oba ebituli ebiyingira munda waliwo ge bayita amadaala agakugira omuntu okugwa tusobola oziyita balconies oba staircases tugeze oyambuka floor 2-3 waggulu oyambuka navigating over ku ground floor ogenda ku first floor to avoid those fall-offs omuntu okubeera nti agwa awo natuteekawo byuma wetaagawo ekyuma kati option endala yandibadde ya mukurufinga naye kati mukurufinga it is a common practice nti tetukozesa byuma tukozesa timber okuggyako on industrial levels industrial scales otuyinza okukozeseza ku byuma naye for communal houses aserese ekyuma oba oyonoonye ku nnyumba yaffe ya buli there is no need kyabbeeyi mukko ensonga lwaki abantu tebakyafoodinga kubanga oba ogenda kukozesa ebyuma wonna throughout kati mpozi ne disadvantage endala muntu mweyandikitiiridde nti olw'okuba kigenda kutambuza amasanyalaze mu nnyumba conductivity y'amasanyalaze n'ebyuma ebeera very high that's why it is not recommended ebisigala nga bisigadde mu makampani waawe bale nnyo agatalina ceilings yes okay now okusinziira ku byenda bano bye mukola esebo ndabye obutanda akiwe nkirabye nkyebuuzizza system y'obutanda obusatu yaggwawo system y'ebitanda obusatu yaggwawo olw'ensonga nti olw'okuba emiriro gyali mingi mu masomero kati one nti abaana abagenda okukuumibwa mu ruumu emu babeera bakendedde ekyokubiri ne nga bwogamba emergency exits ebeera nnyangu ey'ababiri okusinga ey'abasatu kuba ruumu emu bwebanga egenda mu abantu 20 kitegeeza nti bw'oteekamu obutanda 2 obwaddabo be bantu 40 bw'oteekamu obusatu be bantu 6 oba 9 kitegeeza nti abantu 6 abo kuba kufa bonna bagenda kufa omulundi gumu yesebo yesebo so obutanda mu bukola yesebo kati wano omuntu wabanga ayagala kukola orders mutunda kamukamu bamuli ba orders wakamu tumuwa naye ng'ebyaffe byonna nga bw'obiraba wano bitambulira ku order era tewali kye twakoze ne tuteekawo byonna biri pre-ordered yesebo omuntu akola order namubeera nga tumukolera yesebo so twagala otwaleko mu workshop yesebo ndabyeyo abaana tugende sebo bano abaana gwaba abeeyigiririza okuva wali oba bano abaana bajja baayiga kati kiri mirundi ebiri waliwo abajja nga bamanyi
ne tubawa emirimu ng'omuntu bw'ajja n'asaba emirimu era n'ogumuwa. Ne wabeerawo abalala ajja nga talina ky'amanyi n'omutendeka n'omutrayininga, bw'omala omutrayininga n'afuna omulimu n'ogumuwa. Yes, sebo. So, how long does it take okutraininga omwana okuyiga emirimu byawe? Kutwala emyaka 3 okuba gamba nti omulimu omuntu aguyize. Nga obuzimbi otandikira mu bwa poota. Kati wano welding tutandikira ku ki? Era naye abeera herepa, tumuyita herepa. Okusala busazi. N'asooka n'azanya n'olukobolo gye tuyita tape measure okubeera ng'agimanyi. Bamugamba pima kano n'akala. Nsalira kano, mpimira kano, nsalira kano, mpimira kano, nsalira kano. Okay. Kati bw'ava mu kusala asumuka ddawa? Kugatta. Bw'amala okusala ngadda mu kyetuyita joinary n'okukwata squares ezo. Kati nga bw'olaba oluggi luno lulina ensonda 4, 1, 2, 3, 4. Kitegeeza singa oluggi luno mba nalugasse bubi, kitegeeza nti ogera oluzuulira nga lulimu katisi. Bwe mba nalugasse bulungi, kitegeeza bwe ndeeta square yange n'engiteeka wali luba luli ku 90 degrees. Bwe ndeeta square n'engiteeka wano luba ku 90 degrees. Bwe nteeka wali 90, bwe nteeka wali 90. Kitegeeza luba lulimu diagonal. Kitegeeza ne bwe mba nduwanze mu frame yalwo, tewabeerawo mbeera egamba nti ate wali lwatuuse ate wano terwatuuse. N'osanga ng'eri luwanvu ate ng'eno luli wansi. Omwana n'azizikayo ejjinja. Anti weesize mubiri wo ow'okukyalo, tuyagala bakukyawe. So, kaakati adda mu joinary. N'atandika okumanya nti bakwata batya squares. Bwe nkwata ekintu nkiteeka ntya ku site nga kirimu diagonal. Okay. Yes, sebo. Kati wava mu joinary n'omuzaawa. Kati bw'ava mu joinary nadda mu welding, real welding. Real welding, omakati awatulaba balabira. What is real welding? Real welding kwe kumanya ekintu ekigenda okukolebwa n'ebintu by'ogenda okikolamu. Zerita specifications. Ekyokulabirako. Osobola okujja wano n'oŋŋamba nti nkolera oluggi. Naye nga nsobola odukola mu nkola 6. For example, n'ojja n'oŋŋamba nti oluggi luno lwa sente mmeka nga bw'olulaba. Naye nkugamba nti oluggi luno lwa bukadde 3. Otyo. N'ogenda Walex n'akugamba lwa bukadde 2. N'ogamba bali babadde banziba. Musajja mubbi. Naye ng'enkola gye nabadde ngenda oddukoleramu ate oli si gy'agenda oddukoleramu. Kankuwa ekyokulabirako. For starters. Luno lwe luggi ne system erutambuza luno yino eri waggulu. Bwe mba ndutambuza bwe nti system eri waggulu, emipiira giri waggulu. Si bye bino nti ate omusenyu gwaweyise mu luggi terutambula. Jjukira oluggi lulina systems. Ate namala kuddayo ate nekukubira essimu. Emipiira ndowooza ogirengera. Kale ate luno obupiira buli waggulu. Weebale nnyo. Ekiruteesaayo. Lawrence olwo lwaki? Oba okyalimu eri percentage y'olwembaawo. Naalongo tannakyusa nzigi. So, eno kati tulina bupiira tebuli wansi. Tebuli wansi. Kati oyinza okujja Walex n'abaako byakubaliramu. N'ogenda ewa Kurusumu naye n'akubaliramu n'ojja ku Invention Plus naffe ne tukubaliramu. Kati ng'onoonya how does the deviation come from and where does it come from? So there are a series of factors. Kati omwana mu myaka 3 alina okubeera ng'ayize how can I distinguish between the makes. Nti bwe mba nkola olwa million 2 lufaanana lutya, bwe mba nkola olwa million 3 lufaanana lutya, ne bwe mba nkola olwa million 4 lufaanana lutya. Yinza obutafuna budde. Yes. Musalawo mu D. Okukola. Luno gye bayita ata pose luno. Gye bayita glass shutters. Akana akatambula sliding. N'akeggula. Choice eva ku kiva ku ssente, kiva ku size ya luggi. Kisinziira ku size y'oluggi kye kisooka. Kuba waliwo sizes ezimu nga nebo ndikisinziira ku size y'oluggi. Kuba waliwo sizes ezimu nga ne bw'ebeera nnene etya tosobola gisliding, nga ne bw'ebeera ntono etya tosobola gislidinga. Kubanga sliding kitegeeza nti ekituli ky'olinawo ogenda kidividinga by a half ng'okozesaako half. Kitegeeza nti bwe mba nina fuuti 3 bwe nzijyamu by a half olina emu kitundu. Mba emu kitundu kwe nkolera mba siyitawo. Luba teruyitawo. Yes. So kitegeeza nti oluggi lwa sliding twandibadde olw'emmeka ku mmeka? Oluggi lwa sliding a minimum of 8. Waki ekyo nkibuuzizza? Yes.
waliyo ayagala ozimba. Yes. Sliding dda ajagala. Yes. Naye baamugamba gye lukuma okuba olunene gye lukuba okuba olw'ebbeeyi. Yes. Kati n'agamba omulyango mukole 6 ku 8. ku 8. Kuba height ebeera standard. Mukole 6 ku 8 siyenga wano. Kati ate n'asaba sliding ddo. Bw'aba alusabye alina okumanya nti ku 6 agijja kukolesaako 3. Kati Katonda bamuvaamu n'agejja batakyasobola kuyingira nnyumba ye bw'ati. Webale nnyo. Oba ogiyingira bw'oti nga mbega. Yesebo. Waka gwe nnakulabye ko liwavunaanyizibwa naye loogi baziyingiranga. Oyingira loogi oyingira nga mbega. Ennyumba yo nga giyingira nga mbega. So tubadde tuli ku level ya 3. Level eyo essaawa ezo omwana aba ategedde. Kiki ogenda okukola? Ogenda kikola otya era mu ngeri ki? Omwana tayagala kulaba akantu kali. Kiki ogenda okukola? Ogenda gikola mu ki? N'ebifaanagana kwetyo. Yes. Kati kitegeeza oyo aba afuuse welda kati wetwogerera. Yaba afuuse welda. Essaawa zino challenges z'osinga okusanga mu baana. Kati abaana obuuziza ekibuuzo kirungi. Abaana bano betukola nabo. Omulembe gwe tulimu abaana tebaagala kola ate nga baagala ssente. Essente bazaagala nnyo ate baagala zikolerera. Ensonga lwaki nti era basena emirimu gyaffe gino egy'ekiwerodingi nti omuntu atuuka ekiseera ne bamuwa ssente olw'okuba yamusanze ng'alinawo amadirisa 3 nalowooza nti kyayagala agenda kimuwa. Nawunzika ng'amuwadde obuntu bubi nga tasobola nabuteeka ku nnyumba. Abantu bangi bajja wano nga babadde disgruntled elsewhere naye nga engeri gy'omuhandulinze mutasuubira na kusuubira nti agenda kudda engulu. Amala kuwunzika nga byonna by'omwakkiriziganyiza obikoze n'agamba nti kambeeyabize nasookera wano nenfuna ebizibu bino like that. So in brief abaana baagala nnyo ebyamangu. Bw'ajja wano ku Invention Plus n'asanga nga kampuni yagejja bweti naye nkyayagala abeere ng'alina kampuni yemu. Nalowooza nti bw'ava wano n'agenda n'atandika okukola amadisa 2 nti naye agenda kufuuka nga Invention Plus. So ng'ate kyetaagisaamu obudde olina okusasula omuwendo gwe batagegedde kusasula. Ebibala babyagala. Yes. Naye omuwendo tebaagala kugusasulira. Omuwendo tebaagala kugusasulira. Omwana n'omuyita n'omugamba nti jangu tukole. N'akolayo ennaku ezi n'agenda. Omulimu nga teguwedde. Like that. Kale basabana banya tunyumya emboozi eno nayo oyinza okupiika interest mu bigambo by'omukulu ono ate tutafuna budde busoma nnamba. Ku screen awo Invention Plus enamba y'essimu weeri awo. Yesebo. Naye tunyumya nnyo emboozi okusinga bajjukiza ennamba y'essimu. Omanyi programu zibeera ku radio kiro. Yesebo. Oli asoma ebbaluwa naye buli verse wabaawo ennamba y'essimu. Bwetyo ne ŋŋenda ew'omusawo. Omusawo yali ku nnamba y'essimu 07823556. Bwetyo ne mmukuba essimu n'angamba nnamba yange y'essimu ya 075 saagala kuba bwentyo. Njagala tunyumya emboozi tubeeko kye tuyiga. Now oluggi size nga bwe luti. Yesebo. Eno katuli ku nnyumba kika kye. Eno kalina. Era guno omulimu gugenda kyegeegwa. Yesebo. Kubanga faba Invention tewabawala tutambula Uganda yonna. Kasita tubeera nga tuli within Uganda tugendawo. Ani asasula eza transport? Affe kasita tuveewo kasita otuwa omulimu olinda kulaba bintu byo ku site. Oba tubyetika ku mutwe ebyo tebikwatako. Kati kuno kugenda kyegeegwa. Kugenda kyegeegwa. Gwa kalina. Hoteri. Okay. Hoteri eri mu Kyegeegwa town. Okay. Yensonga lwaki olaba nti height season mpanvu. Kubanga ennyumba eya bulijjo bimu bagikolera ku fuuti 8. Naye kati bwe nkwata olukoba ne ndupima ne bw'oba opimisiza amaaso zino ziri mu fuuti 9. Zisukkamu. Yesebo zisukkamu. Okay. Yesebo. So kakati bw'oba okola design ey'oluggi luno kibeera mu kusaba kwange oba ssebo kisinziira bwe wasuze. Ogamba ono w'ekiwalaata kamukolera akabokisi ono kamuweka triangle osinziira ku kise. Kati obuuzizza ekibuuzo kirungi. Ekisooka ebyuma gye bikoma okubeera ebingi mu luggi ne material aba mungi ne ssente ziba nnyingi. Kati bw'ojja mu Invention Plus tukuadvisinga ne tukugamba nti obungi bw'ebyuma ze ssente z'ogenda okusaasaanya. Osobola okukendeeza ku nsaasaanya ng'okozesa ebyuma ebisaamusaamu naye ng'ate ofunye security gye weetaaga
kuba kye tusinga okutunuulira kwe kubeera nti design gy'okozesezza kati ng'eno terekaawo kituli kinene nnyo omuntu mwagenda kuyisa mutuwe kuba ekituli singa kiyitirira obunene kitegeeza nti you are not secure ng'omuntu asobola oyitawo n'ayingira omaliza teweggalidde bulungi webale nnyo yesebo so kitegeeza nti omuntu choice eri ye okusigala ku kifaananyi kyajje ku Pinterest bagita Pinterest oba okuwuliriza okuwabulwa kwammwe okusobola okugyayo omulimu nga mulungi webale nnyo kakati simanyi oba nadde era njagala kubibuuza esebo mukola enzigi zino ez'amaduuka etuzikola zino ezambuka wa roller shutters kana kantu kannumya dde omutwe abaana ndada mu nnaku enkulu baguza ennyumba enzigi jeeke ne zino zennyini omwana asobola okusimba jeeke wakati mu baggira muno neegazibwa bwe obuzibu buva ku ki kati ku roller shutter mu nkola yaazo singa omuntu asobola okujja n'abinula oluggi olwo mu nkola wabaawo ekyalakinga kubanga tulina ekyuma kye twokerawo wansi ng'oli ne bwaba alina jeeke tasobola gikozesa kitegeeza nti makyazi nti waliwo alternative nti omuntu asobola okubba ng'akozesa jeeke n'abinula oluggi olwo naye the moment that is possible kitegeeza nti waliwo ekyali kirakinga mu meeke oba ekyabuusibwa amaaso mu kukola otherwise under normal circumstances tekiteekeddwa kubeera bwe kityo because the objective of installing these things is to offer maximum security and once maximum security is not guaranteed then there is something that is lacking in the make njagala dokita nantwale munda naye nga tonnantwala munda ko nantwala munda mpulira bakola nyinza okudda ku kino njagala kulaba kino njagala nsooka enkubuuze my generic question yesebo so that bontwala eri naawe onandaga by'olina yesebo kakati bwe nzijja wano yesebo ekisooka onnamulira yesebo bw'omala okunnamulira tekiri mu bukugu bwange kumanya kwalite y'ekyuma mwogenda okunkolera ebyuma bino byandibaddeko standard nti ekyuma bwe kiti tekyandikoze kakati kati kino waliwo standard nti kino tekikola wano kino kyekyandala tekikola wano kakati ko olugira oluyanga luwewevu ng'oluyanga asula abweru naye ng'ate oli munda kakati ekyamazima kiri nti wandiwuliriza nnyo agenda okukolera naawe n'oteekamu okufumiitirizaaku okufuna ekintu ekituufu kubanga abantu ennyumba bazizimbira nnyo ku bikwate n'agamba njagala kibeere nga kye nalaba ewa Mustapha naye ng'ate ebipimo bya Mustapha si bye bipimo byo n'oyagala ekya Mustapha tukikuggiremu wano naye ng'ate bwe tukikolera tolina sekirite gy'ogenda kufuna kati nga nze omuntu akoze omulimu guno emyaka 10 manyi buli ewali gaapu for example kira nti asobola okuyingira wali ku gate n'aŋŋamba njagala ebyuma nga bya 1.5 yekiriwo ekyo 1.5 ye thickness y'ebyuma bye mba nkozesezza wano naye ebyo byaba ayogera ekyo kikwate kuba si buli wamu nti ogenda kukozesa ekyo oyinza okujja ng'ogamba nti you are insisting on millimeter naye ng'ate waliwo millimeter thickness wetagenda kukolera onfuna nkolera so kyandibadde kirungi ebintu ne tubiteekamu okufumiitiriza kankuwa ekyokulabirako basebo ne banjagala tuve wano jangu wano nga gwate ateeka ssente mu kuzimba kano kakomera okalaba kano kabeera ku shade kati oli ayinza okujja nanga njagala akakomera nga ka 1.5 mm naye ng'ekyamazima ekisinga okubeera ekikulu ze pipe zino zengenda okukola eziprotecting omuntu okubeera ntakola ki tayingira tagwa kati nga ngenda kuwa pipe eya 1.5 naye ng'ate mu mubiri omutono kati nga gwe singa ogaana okubeera advised nja kukolera 1.5 nti nakuwadde 25 1.5 naye ng'ate mbadde nsaana kukozesaawo 40 mu 1.5 obanga mbadde nteekeddwa kukozesaawo 46 ate mu 1.2 naye olw'okubeera nti omuntu ajja n'akikwata ng'ekikwate oluusi n'abeera misguided
ani alowooza nti tugenda kukola bukozi bwe yagenda ewa mukwano gwe webale nnyo bwe yakikuwako ng'akiwulira kigumu yesebo n'agira yesebo mete eno ebbanga lyemala nga eri ku nnyumba eyongera obugumu teyongera bugumu esigala ku bugumu bwayo ekyuma si mwenge nti esebo so meto bw'obanga wagula 1.5 teyina newadde ne 0 teyina gye yeeyongerako tefuuka tu so eri gate ndowooza eri gate yesebo buno bukomera luno luggi na luno luggi esebo ndowooza n'ebintu bino mubiraba manye ebiseera ebisinga njagala kwogera ku uniformity nga sinnagenda munda esebo kirinamu kati tugenze mu beauty uniformity ya design eno ematalinga mu kuzimba yes kubanga tekijjayo beauty esebo so bw'otagenda leero n'ojjako wano nkya n'ogendako ewooli kati ffe batuyita ba Invention plus tugezaako okulaba nti buli kintu kye tukola kivaamu nga kinyiridde nga kigumu nga kikuwa security gye weetaaga ate nga bw'ona kitunulako kijja kunyumira. That's why we are called Invention plus. Kale banaye nabategeezezaako nti nze nazze kunyumya nnyo mboozi naye bw'owulira nga ba Invention plus balina bye bakutte wena kyagala okubuuza ennamba y'essimu awo wansi wekola ki. Kale kakati tuyingidde kati eno eba workshop. Yes sebo, seba workshop wabula workshop. Eno workshop. Yes sebo. Tombuuza nti ate kino generator mukama wange. Bwe gaba gagenze tetukuwa excuse nti lwaki tetumaliriza mulimo gwo. Ebeerawo ku standby. Ku ssente zaani ekyo kikulu nnyo. Kuzaffe mukama wange. Naye ngera ziba kati nabo bonkyajinga oteekamu ng'olina ekirowoozo galigenda. Kubanga mba sigenda kusaba budde bulala kumaliza mulimo gwo. Okay. Yes sebo. Bwe tuba tuli munda wano. Yes sebo. Ndowooza kati lole kyojja okunkolera gwe amaaso gateeke ku bibakola. Njagala twogere ku beating deadlines. Yes. Abantu babeera okuzimba kulina ekizibu kumu. Yes sebo. Nti abantu bazimba balina kye bagoba. Yes. Njagala kuggulawo essomero lyange. Yes. Njagala kuyingira nnyumba yange. Yes. Tuba n'ebiseera ebigere. Yes. Naye eringa nkola. Yes. Omala emirimu gye kati nze ekyanemesa omulimu gw'okugula board anfune omwana anvugira. Guyina manifesto. Naye ng'ababaga manifesto tebalina ssente zigula board. Bakuwa omutwalo gumu. Ne bw'otambula stage n'ozimalayo mu Uganda bakugamba ku bantu gaba gumu. Ne board tebagirina. Kati ogwo nengussa ku mabba. Kati mmwe obuzibu bwammwe okumaliriza mu budde. Kakati bwe ndeeta ssente zange ng'ozikozesa ate olikavalinga ze wateeka eri. Yes. Omuntu agenda okumalizanga ya planning nti kati tuli mu May njagala kubanga ennyumba eno ngimaze ogiggala. Yes. Ebintu ne bijja mu June nga ggwa. Kati ebyo bibaawo ebbanga ly'omala ng'okolagana n'abantu abatali professional. Naye ebbanga ly'omala ng'okolagana n'abantu abali professional nga aba Invention plus si kwenyumyako naye tubeera sure nti obudde bwe tukuwa bugenda kujja mu ekyo tetukkiriziganyizzaako ekyokulabirako bwabadde ojja wano tewasoose tuwoninga naye osanzeewo emitwe emeka egikola wano munaze tuli mu bantu nga bano basatu mukaaga ate abalala bagenze mu kyamisana bottom line nti ffe nga aba Invention plus tulina maani power emala okukola omulimu naye guba munene gutya okugumaliriza mu budde. So my deadline si buzibu bwammwe tukitwala nga kikulu nnyo era kyekimu ku bitudefininga. Manyi kizibu kye nsinga okufuna kati kino nga kyamazima nkyogera bwe nti sajja gwe wankola bubi wantikka n'ontwala ebutambala sikyogeranga ku mpewo nonnangisa entangawuzi abaana ne bajja mu bungi nga baagadde idea kuba abantu baagala kwekulaakulana ne bamuwa ssente ze zaabwe
ne bamuwa ne waalina okulima ne bakanda kulinda omusajja tajja masimu agafuula bize ayogera bubi kyannuma era olumu mpulira obuzibu lwakuba nti kati wala omuntu ng'obadde omulabye okumala ebbanga nga n'ebbanga lyamulabidde abadde akola so kati beating deadline omuntu agenda oteekamu ssente zaaba alina kyakola kyabala kati bwe kitatuukirira era wonsangidde mu ofiisi wali mbadde na client yavudde kawuku yazze naŋŋamba nti omulimu gwange ngwagala mu nnaku 9 musobola okimanaginga ne mugamba muzeeyi byosanzeewo byonna biri ku deadlines naye tewali na kimu kigenda kumalizibwa outside the deadline and therefore if your ultimatum is a 90-day ultimatum we shall deliver with your expertise. Yes sebo kale tetuganye omanyi olumu naffe baclient tetubeera considerate nabe tukola ki betuwa abatukolera yes obudde kulw'omulimu omulungi n'okwewala okukayana olina ennyumba yo bisenge bina nyumba nnene owadde omuntu yena kati ne waatabagwe akukolere amagezi go yandibaddemu ebbanga ki assuming that person mukozi mwesimbu ebbanga lisinziira ku bungi bw'ebintu ebiri ku site ne abakozi abagenda okukola ku mulimu ogwo obukugu n'obumanyirivu bwe balina kwekye bagenda okukola waliwo omuntu nga mukozi mulungi naye nga akola mpola nnyo ate nga talina bamuyambako mu bukugu bw'alina kati yasobola okusaba omwezi ku kintu ekiggwera mu Sundays 2 naye kati ffe ku Invention Plus kyetukola tulina abantu abali mu levels tuzikira kitalinga ne tugamba nti bwe tuba twagala kusala tukakasa nti abantu abasukka 10 basobola okusala ebintu byonna nga bifaanagana ne tugamba nti bwe kiba kugatta tusobola okugatta abantu 10 basobola okugatta ekintu kyekimu ekibeera nga kirimu diagonal bwe kibeera nti kola joinery era abantu tubalina abasobola okukola ekyo tugezaako okulaba nti tuzimba capacity nga tetweyambisa mulimo guno gwokwo gubaguze naye nga abantu tubazimba from time to time such that obwetaavu buba nga buzze tetujja kugamba nti ate omulimu gwe Sunday 2 tugumalira mu Sunday 3 yes sebo kakati njagala twogereko ku mbeera y'ebyenfuna essaawa zino yes sebo amafuta galinnye ebintu birinnye kiba impactinze kiki eno omwe gye muli business eno thank you omanyi amafuta gegayitamininga $1 price kati owunzi kanga buli kintu bagenda kirinyisa ebbeeyi era nga n'ebyaffe they are not an exception but nti oyo mmotoka akusombera ebyuma yekka akuwongeza ssente olw'okubeera nti amafuta galinnye gy'ogula ebyuma yennyini mu ba hardwares bennyini babirinyisa kubanga mu kubirinyisa bakugamba nti gye babikolera bawunzika nga bakozesa amasannyalaze mangi era nga beetaaga mpozi katono mpozi ebyuma ne tulina kampani zikola ebyuma we ziri wano sebo tuzirina wano kati dollar price buli weekyuka tuwunzika nga buli kintu kyonna kikyuse era ng'emiwendo gyakyo gigenda kukosa ebintu ebirala byonna era njagala okutegeeza essaawa zino ebyuma byalinnye mubadde mu mmeka kati muli mu mmeka mu dola luli ebadde ku 3,500 kati bw'ogenda obigula bigula 3,800 siringi ebi 3 byeyongeddemu buli dola gye tugula ebyuma ne aluminium shop yaffe eri wali bw'ogendayo essaawa zino bakugamba nti it has increased by almost 300 shillings kati ogenda okwesanga nga ne production costs zonna endala zikosebwa under the same arrangement yes sebo mukama wange abantu tunazimba kati tuba tuli mu range maye abantu batya nnyo prices naye ate nze ndowooza tusobola kwogera ku byankulaakulana ssente n'owezeewa ate kisoboka kati oli wembanga budget yange badde ya million 2 ng'ennyumba njiggadde saawa zino njiggaliranga mu mmeka era 2 tezibeera nnyingi naye nga it is significantly a little higher oyinza okwesanga nga production cost ya $5,000 ozinkaayenzi mwali muki experience nzeeko si gumu 2 naye bwe ziggwa muddayo mmwe tuddayo kubanga era n'ebyuma bali bakubuulira prices yes ebo nina obuntu buno esebo obujji buno obuki buno musoga okobaniki babita atya
bu French windows windows buno bu French windows ne bangalo bugenda kuba bwa nyumba za boxes zokka ne bangalo kati buno bugenda ku kalina bwa businga butya ku gali amanene buno tubuteekako for ventilation ekyokubiri enzigula yaabwo great kitegeeza nti you are getting air straight naye kati buli gali buno bucomplimentinga ku gali nti gali gabeera mu fuuti 5 ku 5 nsobola ogakulaga wano jangu ogalabe gaagano nti kati ennyumba weesanga oliraba jukira kati eno sliding window eri 1.5 meters by 1.5 kitegeeza nti bwenzigula wano kuba jukira bwebere sliding nga nakugambye okwesaako half of the available space nti ekituli bwe kiba nga kiva wano na wano kitegeeza wano wenteekawo endabirwamu ne wano wenteekawo endabirwamu bwenzigula wano wabeera covered wano wabeera open but you would want to complement on the amount of air that enters the structure. That's why architects bongeza ku bituli ebiyingiza empewo ate mu directions ez'enjawulo nti ino bw'oba oligudde bwoti liri liggule at 90 degrees kakati bawuda bagenda va mu mulimu kakati kakati ensawo nnyambeko yesebo naddala nga tugezaako okuggumiza ku nsonga y'ebyobulamu yesebo bw'oba okuba pulaani y'ennyumba yesebo awali eddinisa lino yes buli wandi butaddewa mu maaso oba mu sides for example nsobola okubeera nga nina oluggi lwa 8 luli lwe tulabye naye ng'ate nkyalinayo space eno neeno nkyalinayo space kati nsobola okuddira oluggi olwo ne nduteeka mu maaso eno ne nteekayo bubiri neeno ne nteekayo bubiri kyongezako beauty ate ne kyoyongeza ku bungi bw'empewo egenda okuyingira mu nnyumba then ogamba nti ate nteekayo eddirisa lino kati bwe nteekayo eddirisa lino mba nkifudde local and ordinary kya bulijjo nnyo so ng'ate oyagala okuzimba ennyumba yo mu mbeera eri trendy etambula n'omutindo fashion wise ennyumba kagirabisa bulungi yes ekyokubiri ennyumba kagyeyaleetinga bulungi nebeera nga erimu empewo nga terimu ekibugumu bugumu thank you katolo emabega yo siteekayo ne wenteeka maaso mba mmaze jukira empewo ebiseera ebisinga etambula erina direction gyevaamu we usually say that it is unidirectional nti esobola okuva eno ng'efuluma kati what is most important is this air jukira bweyingira si bwefuluma eyingira ne tugiconsuminga kitegeeza ne speed kwefulumira ate si speed kweyayingiridde kati era it is advisable yes nga bw'ogiyingiza ate bw'otagiwa mu waatwa kugifulumya webale nnyo you need to have that retainer within esebo ensonga nkulu nnyo esebo kale ekintu bwe kityo abakulu mugamba mutya kakati wanaaniha baŋŋambi batya ani waliwo musoga yuno stage twayogeddeko yasyadde waliwo cutting waliwo joiner cutting yuli bamuyita wile musajja w'ekyerima akatoyo musinga oyo sokoleta akapimaako ndabe sokoleta akapimaako ndabe sokoleta ndabe olukoba oyo yava kyerima ekyerima wulirayo kayunga bugerere ekyerima mmanyiiyo abasezi baggwayo oba tebabeerangayokko pimamuko tulabe naye omuntu omulabira mu ngeri gy'apimamu awo yavaawo dda awo naawe engeri gy'olukasuseemu olabye era ne bakusangawo wekka gwe yinginiya kati naye akyali mu cutting kati agenda akola transition akyali mu cutting ne tana transitinga but very soon agenda kuba akola transition esebo kati ndowooza tape measure yo neekugwako okaabirawo ofiisi yo owa joinale yaaliwa owa joinale yuno oyo kasagga kati oyo yavudde mu kusala kati ali mu kubagatta mwali kati kano ketubaddemu kano emu ku process ya joining okuwawula ensonda zino zigase otya okujoininga kino okifuule kino such that ne waba kati ono yakuguka mu kino finishing era ndowooza omulaba aterezezza ebintu bino manyi bakasitoma ayagala nnyo akantu nga kali smart oyogedde ekintu ekyo omwana yakola eddinisa nerisinika wano
Ngamba lisinika ki? Tekinyuma kulaba ku kyuma. Kati omukugu ono ebyo byakugukamu ebyo. Takukkiriza kujjawo kintu ki wano nga kikyayina obulabi bwonna bwakirabamu eri kasitoma. Omwana ono Kasagga gwolaba ono sema kamulamba si. Wabagambye nzize kukola. Kati bayo bakutereddeko mazzi. So, kati eno office efugibwa luwawu ne kano. Webale nnyo. Kazigula bakayita kazigula. Kano ke obufumita bwonna kasitoma baagala nnyo ebintu nga biri neat. No bayo ekintu kino ekyakantu ekyuma kubanga ffe tulina assumption nti ebyuma bino byakolebwa byonna biri interlocking. Kati bwompa impression nti ekyuma kino kirina we kikoona tekikunyumira kinenge gye kitanyumaamu. Agala ate Nabagaga bange ab'omu America omanyi omuntu wafuna ssente atandika okwerondamu. Buno tobwerabira buno okwongera okuyisaawo wano. Wetuva mu joinale kale awo tuba tugenze mu byaddala. Kati awabe baliwo bayitirivu nnyo. Bano bonna waliwo Musoga jangu obuuze ku bantu. Musoga jangu oyo omusajja w'ekitimbu oyo ekitimbu owulirayo bw'ova Bugerere. Musoga buuza ku bantu oyagala bwemupi bwebugerere ng'abantu bwebugerere n'abantu. Ono ow'e Masaka ono ow'e Masaka oliwe kozi Mukono Nansana ono ow'e Masaka kati we Nansana bagamba ajja Kampala kukola oliwe Sembabule. Kakati Musoga yaliwa oyo Muna sokojje kakati gwe baŋŋambye ku stage kwoli oyo mukugu oyo oba mukugu mu dakiika 2 nenzija gy'oli nga njagala kunkolera luggi lwa nnyumba ya bisenge 2 sitting room ne ka dining pa magezi. Tekiba kintu kyangu nnyo. Osooka n'otunuulira ekizimbe engeri gye bakikeesi okikola okisikeekinga. N'osooka n'otunuulira design ki esaano luggi ki size ki esaano ogenda. Kati ebyo bitunuulira mu kifaananyi oba kati olina okutwala ku site yange. Ekyo kati Seza Musoga atandika n'okola kye bayita site visit. N'ofuna ka peni n'olupapula. Ogyogedde Kampala. N'osooka n'otunuulira ennyumba egisanya kugenda ko luggi lw'enkana. Musajja yagikola bw'ati naye esaana luggi lw'enkana lutya lufaanana lutya. Design ki eri okusanga ekizimbe nga kiri wakati mu kibuga nga togenda ateekako design eyeri mu kyalo gye bagamba gye bateeka muzedi angu muzaawulano zawo design oyo kafulu nnyo byonna bimanyi. So kati kiva mu kwogereziganya osooka n'otunuulira kireya nti gyaba jazzeemu n'engeri jazzeemu enkulu. Lawrence bajja kukuseera. Waliwo gate season obadde zirabye. Kamalize Musoga. So ebyo byotunuulira then n'okola okubala then n'omuwa. Mu bbanga lyobazeeko era ebizibu byofunye mu bakirayandi bali bakubazisizaako ekizimbe omuntu n'atajja. Ebizibu bibaamu. Kirayandi nakuwa omulimu luvannyuma ate nakugamba omulimu jangu opime omulimu n'otwala ebiseera byongo oli kupima n'ofuna ne peni empya n'ofuna ne peni empya wali ne black book nga mpya n'owandiika measurement n'okola ki ogenda ogamba nti omukubireko akasimu oba oyiteeyiteyo nga babiteeka mudda ogenda otuuka yongere nagaggeeti Musoga neyanziza waliwo ne kafulu ate atendese bano ba Musoga bonna swaba jangu obuuze ku nsi. Kakati gwe byobasomesa wabiyiga ddi naawe okulabako. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gwe byobasomesa wabiyiga ddi? Basomesa nabiyiga omwaka gwa 2012. Emyaka 14 emabega. Twogere ku basomesa ku bayizi. Abayizi bemutera okufuna baba beerese oba omayi waliwo endowooza. Omwana atalina amagezi yalina okujja mu bino tutandikire ku ekyo nga yatujereganya kyogamba ffenna tetutegeere tokiwulirangako munnange omwana yakoze bimutwale mu galaji kyogamba tufaananya abatategeera gwe boze wano osanzeewo abatategeera kati mumutangaaze omwana agwa
batwala mu garage omwana ayebulankanya tayagala kusoma mutwale mu garage simanyi mu kino tusinga mu bantu bemufu abantu endowooza yaabwe naye nfu nnyo era maswanko akubuulira kati nze manya gange nze Badruddin Ali Maswaki nze omu kubakola ebintu bino era nabisomera ddala naye before this nakola PEM Nagalama Islamic Institute kyekyabawo musiraamu mwenga twabatyanga nga mugambwako nga mwe bawerako example gwe oli mu kuwoggana wakola head kati opemu omuwogganira basonanye wapemu musanze wano naye atangi yansasudde bwera bwe buzibu asigala akyasinga meantime netukola ki twasalawo okukola bino ffe kubanga twalabanga ensi gyeraga omuntu okuba n'ekintu ky'omutwe kikulu nnyo era netusoma bino byemyaka nga 12 ndi mulimu guno singa ofuna omukisa noddeyo ku ssomero gye wasomero oba ku ssomero lyonna n'osanga abaana abali mu kiraasi nga basoma ne bakusaba oyogereko nabo oyinza bagamba bigambo ki ebigambo era bakubiriza naddala mu career choice actually naddala mu career choice yes career choicing omuntu yali esaanye n'abeera ne skill obaako nekyomanyi obulamu kyetaaga omuntu ng'alina skill kati nga skill ng'eno tesobola sula njala wadde abeewange naye bantu bangi tesobola tambula ku street nga toyange kuggwerera sola because of the skill onoonya mulimu wana wa reception bannayo okuleka kenda be wane wammwe reception oba bosomesezaawa botasoma gwenga toyotegwa togenda kutwala application oba wakava ne bagiteeka mu muwogo kubanga olina skill mu mutwe so omuntu yali esaanye n'aba ne skill buli woba ne skill obeera ne future ngeri bright kisaawa yonna kisobola okwabika nga skill eyo ekuyisaawo straight so nesobola kugenda mu ofiisi z'abantu kutandika fukamira because of the skill kale neyanziza njagala nkumalirize esebo tutule kume nga wondaga gate eno kati wano waliwo gates ez'enjawulo eno egenda kabera maido abekamera maido bagenda babbaki wangi tetuteekawo gate lwakutubba tuteekawo gate olw'okunyumisa ng'ovudde ku strength security but also beauty is key n'abatulaba nga ffe twesibye e Kampala laba gate gye batwala ekabera maido nyumba namba enegenda mukono wow yesebo kyagenda ne kijja gates ziri 3 waliwo eno waliwo egiri wansi waliwo n'eno bonna abantu 3 balonda gate y'emu mu bifo ebyenjawulo so kitegeeza bwenzijja wano olina ekitabo kya design yesebo we have a directory of designs tutuula ne tukkiriziganya tutuula we share with you the ideas the views the pros the cons netugamba kino kiyinza okukolera kino tekijja kukolera genda na kino kiveeko bwe tuba tukkiriziganyiza nga tukikola bwe tuba tetukkiriziganyiza nga tugenda n'ekikyo naye ng'osigadde otegedde naye nayo gate eno nayo gate sliding egenda gayaazi eyo kale kakati yesebo nga tumaliriza yesebo mu linnya lya omanyi ebimu ku bitta emirimu esebo z'ensobi abantu zibagendanga bakola mu kaseera kagino emirimu saagala kukireeta mu ngeri ya bizibu bye musanga njagala kukireeta mu mutima gwa eri abantu baffe betukolera ensobi ze bakola osanga eziviiramu abantu abalala okubayisa obubi tosanga nandibadde nzijja ku sayiti yo ne measuring nga sigamenti mpana amafuta n'olwokuba gwe nasembayo okugavugira n'ensanga nga sayiti agigabye yes kati nange sikyakola ki sikyasituka kati kyapya tunuleko mu bintu ebyo then tugabe directions kati ekibuuzo kyo njagala nkitegere bulungi ni brief nti mbale saa kyeta mu ngeri ya bizibu bye musiŋŋaanye njagala kukyeta mu ngeri ya kuwabula ebiseera bisinga mu mirimu gino ensobi ffe ze tukola ba customer
ze zituleetera bakasitoma bannaffe abaddako okukosebwa. Yes. Tiwandi bali tusasula ssente za survey kugenda ku site kulaba nnyumba bw'efaanana. Yes. Naye ng'omuntu yasemba okugenda ku site ate tebaamusasula. Olina agamba kati sikyasituka. Okay. Kati atutuleko mu ebintu challenges kati zemulabira bye. Ekibuuzo ekyobuuza kirungi. Era w'okijjidde kibadde very handy and timely. Eggulo omusajja yampisa entebe ng'ayagala mupimira kizimbe. Ne nkipima era ne muwa measurement. Ne costing. Bwe yamaze n'ampeereza message n'agamba I want to be fair to you. Nze saamusabye mafuta. I want to know how much fuel have you used? I want to be fair by giving you that fuel. Nampe emitwalo 7. Olwaleero wojjidde mbadde ndi mu kusayininga contract ne client ali kawuku. Naye ng'ekimusayiningisa contract si lwakuba nti abuusabuusa nti byagala tugenda bikola, eyo conviction yagifunye. Naye olw'okuba bwe yasooka okukolagana nabo baamuyisa bubi, kati ayinamu that preconceived perception nti ba fabricators bonna balumya omutwe. So okwanukula ekibuuzo kyo nti ba customers balina okusoomoozebwa okwenjawulo kwe balina oba kwe basanze mu bantu ab'enjawulo bwe basanze. Ne baddira abantu bano abapya be bafunye ne babakubako obuzito obwo. Nga bw'osanga omukazi ng'abasajja bamutawaanya n'omusiŋŋaana ng'ate gwe mutuufu obuzune bwa budu obwayisima obwa kiberu bwonna ne bubeera ku muntu omu. Yes. Kituufu. So that mu luzungu oba kita batya carrying that history forward. Ekyo weekiri. Okusomozebwa okwokubiri. Ba fabricators oli ayinza okujja wano n'akugamba nti mmwe abebyalaane simanyi abazimbi mulumya emitwe. Agenda okukyogera ogenda okukola ng'obulago butandise okusiiwa. Tokanze nga situmyako omuntu mutwe. Naye olw'okuba yeeyambisa history oli gy'abadde ng'ayitira. Yes. Kati ffe abamu okuyingira emirimu gino ekimu ku bigendererwa kwe kugamba abantu oba kwe kulaga abantu nti si buli muntu nti muguwa ddalu. Waliwo omuntu omu nti agenda kulumya omutwe. Waliwo omuntu omu yanyumiza emboozi nga naye ali mu bulumi. Yali ayagala kumukolera bu kabini. Alina ka business ke kayagala okukola. Ng'alina ababazi bangi baalaba. Naye because yatakolangako kintu kyonna kya bubazi. Kati ng'anoonya ani gwe nnyinza okukola kino. Service provider. Kati mubazi n'asanga omusajja nga mukulu myaka gye nga n'agamba waayi ono engeri gy'ali omuki omukulu bwe mba neesiga oza budget yali abakadde nga busatu n'amwaka kamwe ki ekitundu yagamba oli omusajja yantambuza ate ng'ekisinga okunnuma buli we mulemerako ng'aŋŋamba mwana wange gw'okyali muto ebyensito bimanyi ne tukatayimu nga kati ate nina okwegayirira gwe nawasereza nga ati saazikole ki azinzirize lwaki kugamba ekyo nyongera kukunnyonnyola the pain abantu balina obulumi bambi ate nga nabo tetubanenya nazikuwa ate natafuna service ebyo tugezaako oku addressinga era one of the reasons lwaki tuli busy nga bw'oza otusanze ku kkubo olabyewo akapande ku kkubo akakuleese wano naye tusanze nga tukola kubanga omu yaleeta omulala bwe tukoledde ne tamulumya mutwe aye ne tumuwa ekituufu addayo n'abaako gwanyonyodde ne gwanyonyodde nanyonyodde ne gwanyonyodde nanyonyola omulala tuwunzika nga tuli bize January to January. Kale kakati omuntu atwagala enamba z'essimu kweziri okwo atwagala 0702 07 atwagala atusanga ku namba za simu zino 0702 0702 07 85 98 eya Airtel tulina ne MTN etandikana 0392 17 5 0392 17 51 87 ku location tulina amakubo abiri agatutukako ekkubo erisooka bw'obanga oli ku Masaka Road oviiramu Nsangi otuuka Ensangi ng'obagamba ngenda Manja ku Invention Plus Group Manja wano bayitawo Manja bw'obeera ku Mityana Road era oviiramu Buloba n'obagamba ngenda Manja Buloba ku stage ku poliisi wennyini n'ovaamu n'ogamba ogenda Manja ku Kidde Ensangi
bwotukensa emanja ng'obagamba njagala Invention Plus Group batumanyi tubadde wana emyaka 10. Okay. 10 years established presence. Okay. Kale tulaba yeno Invention Plus tuzimba tusereka tuggala byonna ebitambulira mu kuzimba mukama wange. Okay. Lwakuba nti bwozze wano osanzewo gya fabrication egy'obuzimbi tugikolera mu bifo ebirala. So, bw'obanga olina bye twogeddeko Esebo bye weetaaza osobola obbatuukirira amagezi taata omuntu kuba kati bye twogedde ebya bizinensi naye tulina bye twogeddeko ng'omuntu yeetaaga kwongera kukubuuzaako oyo ye tajja sebajja free information, free advice. naye ndowooza awo ebibuuzo bifunze bannange naye nga of course tetusobola kuwokizostinga answer z'abantu naye ali mu kuwatchinga video eno asobola okugenda mu YouTube n'ateekamu Invention Plus Group. There are a series of videos zajja okulaba ezooleka ebyo bye tuzze tu addressingira abantu mu field zino. Esebo kale enamba y'essimu yeeyo mugikubeko tunaa tufunye omukisa ogudda tujja kudda ate okwongera okulaba waŋŋambye nti n'aluminium waggulu eri gye wali n'emyango gye giri wali era mu store yazo. Esebo osanga omulundi mulala gwe tulidda ate tulitunulira sayidi ezeeyo n'obusobo ne lwaki aluminium mumuseera nnyo tujja kutunulayokko but for now ndowooza ne mwebeere bulungi. Amina akuume ssebo.